musubuzi business man yenga musubuzi era yenga akugamba nti ekyanondesa kuma kifo kino na kuzaazamu nanka yange esawa 2 munyo mulaba ali China ali Dubai ate tosobola kumubuuza twasigo wa ageze kweza bigato binigina yabiwa mu kibuga wagira natolako kunigira nawako ku balonzi be nabagaba naye mbawade kunigira kati gwe tolina right emubuuza kubasigo wa mulo otanza kubera mu parliament kibadde kigenda maaso yavaayo n'agamba nti basibo ne banyabo badde mpulira bagamba abantu abateesa naye bonjagala bambuulire babijje kuki wali olutalo fere twalina n'olanya mu parliament walabanga nga bakabamu alina nabo olutalo olanya akugamba tokkirizibwa kusemberera muzindaalo bino proceed yanga sinakuwa mukulu olanya nga kigana kubanga bamanyi nti bajja kuteesiza okwo buli woyogera proceed oba oteesezza nabala banga batadde konti muteseza okukamala omumazi lolekyo ssebo mukama wange gwe teweebuzangako nti ono bagambe yateeseza okukamala naye yayogera ki n'obuuza gwe nga gwe common man awuliriza ebiteesebwako mu parliament nti ono bamutaddeko yateeseza naye kiki yateesaako n'olwekyo sipiika atukategorizinga wali eri n'amanya nti ono omubaka wange wa bulingi mukwalula abalongo twamulabye eno mulumbe mujita kubeera ku ground wali ku ground kwali kwalula abalongo ba sematiko nga baonere bodokita sematiko nga wali bwaba kwali ate tugana kati n'omugamba nti omubaka wo bwobanga wamulonda obeere naye ku ground kati eno ate ebyo mu parliament oba obyagalizaki ababaka abamu bamulonda kubanga awaayo ebirabolabo bino bye tugaba nagamba abantu baffe akalabo kenkuwanga MP si bwe buvunanyizibwa bwange obulabo mbukuwa additionally naye ate abantu bwe bavaluing okusinga ebiteeso ebibeera mu parliament tamanya ne kyewateeseza olw'okuba nti ne gavumenti yakiteekawo mu bugenderevu n'etateekawo ssunsuliro liwera kubanga omuntu okufuuka omubaka wa parliament waliwo n'abamu be bagenderako okuziika ewaabwe nga n'omubaka talina nawaabwe nga bazimba eno amayumba e Kampala naye nga bakiikira eri mukyala ateekawo akantu ennaku zino abavubuka balina olulimi lwakozesa ekyati ateekawo akazimbe ke kakyati bugundi bubiri wagenda n'awumulirako n'ababaza n'akomawo kati ebyo byonna sipiika alina okubitunuulira era sipiika alina okumanya ekika ky'ababaka ba parliament badiiringa nabo n'ekika kya Uganda bwefaanana nti abantu kino kye baagala kye bakola MPs before you look at the quality of MPs you should look at the quality of Ugandans bwe bafaanana mutuuka mu kulonda ssemumaliriza kati nkwe ekyokulabirako twali mu kulonda eno mu kulonda by elections yes ng'olaba abantu babagabira 15,000 nosanga esajja ekkulu erina ebirevu nga Luttamanguzi tujjolonga sajja gamba tega musajja omukulu sajja ekkulu nga Luttamanguzi nga lirina ebirevu lize ku kima 15,000 ne baligamba nti omuwendo gwo gwe munnansi ojyamu 10,000 meka 5 ne limala okwata 15,000 nga terisobola kuzeerekereza kubanga sebo nkubuulirako n'ebinyonyi ebyo byolaba bitegeera olumu nosinga ffe abantu oyinza okuteekaawo kasooli n'ebinyeebwa enkofu neerekereza negamba ono Luttamanguzi tanteze butezo ono ekinteekera wano ebinyeebwa nanteekerawo ne kasooli n'obusubisubi kwe naawumulira era lwaki nawo naye ffe abasajja n'osanga omusajja omukulu omukyalo omukulu mu biseera by'okulonda ne bamugamba nti 15,000 ze zijjamu leeta musajjawo n'ajja mu parliament omubaka wa parliament n'abanga atuula butuuzi wali n'omubuuzo nalebo nga tolina zungu alumanyi wango yes oluzungu subira nti wali omubaka parliament atasobola kwogera at least sentence mu dakiika emu at least mu dakiika emu kuba mu parliament batuwe dakiika meka abawa 2 oba 3 biri okujjako bano abamu abalina sipiika bayongeramuko mu kwagala kwe naye batuwe dakiika meka 2 n'omubaka wali eri mu house omwezi ne gugwako nga tavuddemu statement naye nga tikitegeeza nti wano ku radio beat abantu abampuliriza wano n'abampuliriza nga ndi ku parliament bayita basingira wala aba wano bali 98% abampuliriza abalonzi bange ku parliament ya beat kweno parliament naye abampuliriza nga ndi eri gye bansasule only 2% kakati ekyo
ne yawa no kuleta solo kwa kasoko ne basa ababadde bawuliza munafabe abamukulu ndabe nakasongola mukulabe mukulu nakasongola sadati ali nakasongola kwali nnyo bali kuliriza onda bade yakubisimu simutegede amina nabali Dubai kwali nnyo agayo unebaliza abakulu abo abo banyo abasinsu bakabula buyitirivu nnyo wano ni abamu abatadde komanya mututawanya kivaka tuba tugamba kyecho ekyo kyogera kitufu nnyo anyono amanya kutugaba makulu nnyo profesa bali nnyo tutadde kolinnya kada kiba kizibu nnyo wano n'omukulu Kaleerwe agambye nti bamwita Sembusi Ivan ali wali Kaleerwe agamba nti yali agadde clarification mu konsonga nti kubanga okulinywalinga kubadde mitwaleta kakasi okuzza obujja kwali kwa mitwaleta damaging n'okunywalinga kibadde mitwaleta eyimenyese ekoze ekibadde mitwaleta kati ekiriwo kirika onalebo sematiko enyanjula yanjuddemu ensonga eyo nti ababaka ba palamenti betutuma bali mu ebika weewaawo agambye nti tasuubirayo memba wa palamenti ayinza kulemererwa kwogera mu dakiika 2 oluzungu naye nze nkukakasa gyali nti gyebali era ekimu ku bibatiisa okwogera kubanga palamenti waliwo n'ekirowoozo ekirala nti mbona yange enda aliyeeko kuba babalowooza okubeera mu palamenti kulyako ensonga endala gyensuubira nti emesa memba wa palamenti okuba era singa otunuulira babitiiki mwe muli abo ono akozeseza ekigambo bagende kunyeenya bunyeenya mitwe kakati waliwo obulabe obuli mu kokasi nti bagenda ne bateesa mu kokasi ebimu ne bamala okukkiriziganya nti mwe musirike omukulu gundi ne gundi bajja okuboogerera kakati bw'atuuka eri abeerawo bubeezi kutemya kati omu alaba nti ate buli n'atuuka mu palamenti sigenda kwogera kubanga twakkanyiza dda bwe biba bikwata ku nsimbi nti onabe bahati yagenda okubyogera oba onalebo Kasayija ategeeze eggwanga nti ekonomi eri tukange eno yagandi kati eri swi awo era we naye ndowooza swi mu opposite kubanga singa otuukako ffe gye tugula ebintu mu mutale eno olaba obuzibu kakati bw'atuuka eyo n'afuna ebbeetu n'agamba ndaba sijja kwogera ate ekibiina ekyalimu n'ennyeza kuba omulimu gw'abahwipu kati mukulu obowa kwe kulaba nti ababaka be bagenda ne bateesa abanga prefect abakubiriza naye aba yamaze edda obagamba eri mu kokasi temunyega ekibalira kikiriiwo kati ng'olwo bagenda mu bizinesi zayogeddeko ng'olwo agenda mu kusuubula kwe kuba amanyi teri buzibu ng'agenda mu nnimiro ze ng'alima kati ate nekyeyongerako obulabe bwe tulina nti abalonzi baafuna ebirowoozo kubamu ku bamemba palamenti kubanze we nagendera okusooka okukampaininga abaseesa mu ntamu ku lumbe ne basekulira ku binyeebwa najja ku lumbe n'akisamu ku ntamu abakuyambako ng'oyo kyamaanya oba obadde oyo kyamanja n'aseesamu ekisikiire kakati abalonzi ne bakimanya nti buli mukulembeze bw'alina kakati alina okudduka mu palamenti ajje aseeseemu obudde nga obuteesa ekyokusatu ku mulamwa gwe gumu ogwo n'ogenda mu mikolo tafuna budde busoma biwandiiko palamenti omulimu gw'okuteesa oteeka okwaba ng'osomye ebiwandiiko singa ogenda mu pijoni hall ya memba wa palamenti ejjula gavumenti abo baleeta ebitabo ebyo ebya ministry nga kiriko peegi 500 kakati omuntu eyasiibye mu kuseesa mu manda mu kiro kimu nenkeera nga bwe ngenda okuteesa ne bubeera mu bukiiko era ekisinga okola obulungi nti atlist mu bukiiko waliyo ba research assistant bayinza okugamba twalisomyemu wanoona libo twalabye kano oli akuyambako balandiza akoze eki alinako kuba bayinza okuwa ate n'ekibuzo nekikulemu okukola ki okudda nti wanoonyereza kino kyagambe kitya olwekyo ate obulabe ne bweyongera nti gy'okoma obutaseeseza kitundu kyo gye kikoma obutafuna kati obuzito ne bujja ku ggwe
n'otuukayo nga teri kakolebwa enguudo sinime mu masomero temuli kantu mu malwaliro temuli kantu kati ng'ate mu kifo kyoga nti ngende nkakase nti kyayingidde mu bajeti ya financial yejja kati ng'oli yagenda nagamba eddwaliro y'Mutyana bagambye bagenda kufuna x-ray bagenda kukola ki nimugamba ndetera ku police statement ya ministry nga bwagamba ddala nze mubuuza kuba nkimanyi toyinza kusuubiza x-ray nga teyayingira mu programu ya ministry Minister of Health ndo kwanga ekimanyiko. Nga yakiteeka mu budget. Nga bijja mu Minister of Finance neja nega setu tujazifuna. Ne kibaamu. Naye ko okuyimba wali no bagamba nti nayo gedi bajja bireta. Tekisoboka. Kati ne bwaba bagenze mu committee kyo balanga ba member parliament basala nava mu committee yiye nagenda ko mu agriculture ng'ate yo bulijjo mu manya abira ku education. Alabe di tractors basuubiza. Baba kizo genda yokeri. Demberi. No kakasa nti abantu bange nabasabira tractor. Yayingidde bana bagulikacha babitesezaako kiyingidde mu budget addeyo nga ali situwa eri okubagamba bana member parliament atasobola kuba na budde bugenda mu committees obudde obuteesa era ne constituency yebwetu bwebeera kubanga bana abateesa ekyandibadde wuwo basobola n'okidaivatinga kubanga tukulabako ne bagamba yi luwere efunye tractor 10 finga tetunafuna nemu jijieko omusanvu kale basigaze 3 naffe tugabane bakujjako omusaba toliiwo kuba toliiwo ng'ate kye kyakutwala kwe kuteesa kakati ate abantu baffe ne bakitwala nti gwe mulimu gwa member of parliament era bawulira bulijjo nga banenya oyo taziika katumulinde bakulinda so singa baaligambye tetumuwulira nti tateesa yoffe muwine tukulinda ku mwala oba akasimbooti era ku mwala gye tukulinde n'abantu ne mubagamba nti bannaye ng'oyo simuwulirangako ng'ayogera tugamba oluguudo n'agamba bajja mu mwaka ogujja yagenda n'aluteeseza baluteeke mu budget kati ng'enguudo ezaffe waliwo eza national waliwo eza district eza minister of works naye olw'okuba nti chairman LC5 ne bakansala tebalina mukisa kugenda mu parliament kukayana sente ku district MP alina okugenda mu kakiiko ka works akakasente oluguudo lwaffe lugenda kukolebwa oluva Emityana Busunju wawa lwayingidde mu budget naye bw'aba tabeerayo najja eno n'abasuubiza bajja omwaka ogujja balukole batya kakati naye bw'ogamba abantu nti otaseesa takola kino ebintu tasobola kubisobola naye ng'ajja ku ground eno yazze wali ku mwenge natugulira mu ttonto oyo ye waffe naye gwe ovuddemu kaki oli n'akubuulira ddala nti nze anampa 2 gwenja okuwa akalo of course mutatayina naye ng'akuwadde 12 oba 5 Luttamanguzi yazongeddemu nti kati baba wa 5 bakuwadde 15 naye omwana we bw'anaalwala n'ogenda mu ddwaliro nga teriiyo ddagala lya malaria enkwera ndezikuyamba doozi egula 200 mu pharmacy kakati watunda doozi y'omwana wo ey'emitwalo 2 n'ogitundamu 15 n'oziryamu atagenda kuteeseza n'olwekyo naffe abalonzi tutunuulire ani gwe tuweereza ataakwatibwa ensonyi kuyimirira kuteesa kubanga atya okuba embogo atya kuba teyasomye bateesa nga naye abiraba bulabi awulira bali abalanaga abasajja bafuba oluzungu Luttamanguzi mufunze Dr. Sematiko ogamba nti amansonyisonyi gegagana bakukuteesa nayo factor ekyokubiri abalonzi ababaagala eri mu kuziika mu kwabya ennyumba era singa otunulira statistics nasabye Luttamanguzi ayinza okubulira nti aba member parliament abaffe abaawano naddala mu centro wano be basinga obutabaayo naye singa otunulira abava nga mu mambuka eyo waggulu percentage yaabo okutuula eba waggulu kubanga bye bwavaayo amala emyezi 3 nga takutaze ewaabwe eri wanaabeerawo naye ono waffe kamotoka ng'ali mu kyalo bw'oba ova kikunyu kuziika oba otuuka ebusunju ne bakubira nti ate ogenda naye kyamusi waliyo obadde oziika wa ku 8 naye waliyo okukumi obadde opapa nti nga bwe nziisa 8 kangene mu palamenti nga bagamba ate ono mukulu nnyo kwotolabika otajja kuona kaluto kalina kati olungaye mupyaweka ngaddayo n'olwekyo n'abantu tulina okwongera okubasomesa bategeere omulimu gwa member oyo Dr. Sematiko weri Mityana ate nga w'ekibiina kya NUP akaluno kamweta mu ngalo bambi bakakwatamu naye nga ate balina omusasuza agenda okusasula obukadde 4
mwasa tumunana unakuta muzinga bamwandisha mkono manga bali mu class ka tukwandika mkono wamenye bya parliament badde nkute ku simu kembadde nkugamba Bible etero okwogera nti muleka abafu bagende bazike bafuba naabwe ne mukulonda we kubeera abafu balonda bafuba naabwe kati bwe kiba kizibu nnyo okusanga omuntu nga mulamu n'alonda omufu kizibu nnyo okusanga omuntu nga mulamu nalo nedda nkuwa kyakulabirako omuntu gw'olaba nga mufu n'abantu be bennyini babeera bafu kwasebo mbadde nze njagala kukigamba Honorable Dr. Semati nti obubaka bwa parliament kati bwakyusiza lolozi zaabwo obuvunanyizibwa bw'obubaka bwa parliament bwakyuse mu bitundu ebyenjawulo obubaka bwa parliament kati oli bwabutunuulira mu kugaba school fees babutunuulira mu kuziika bafu era bw'otalabikonaga omufu yabadde musava nnyo akalulongo n'okalaba obubaka bwa parliament babulabira mu fundraising umalo kintu alina masuka agane nti MP basetinze proposal egamba nti basasulemu according to their attendance mu house mwali kintu bwagamba ekyo tekisoboka waliwo ebintu omayinze ndi musajja ali practical nze waffe nakasike baali bannondera nga nkomye walingawo abantu obamutera okubawulira Honorable Semati kamanyi professor tobera mu byafuzi kakati Honorable sikulabye wano egindi tolina kompadde njakira nize nga mubuulya nti si Luganda bw'oba tonda bamu mulamu lwaki olonda omuntu kwotaba mulamu olinda bukunkumuka buno babazanyira ku bwongo era tuleetedde obuzibu bungi olumu tugenda ne tunenya mwami Museveni ne naffe nga bannansi tuliko ekikyamu tunenya mwami Museveni ne waliwo naffe professor tulina okwerekezaamu n'olonda ssentebe kubawuliriza kino professor Dr. Semati tulonda okuva ku LC1 ne tulonda bassentebe b'amagombolola ne tulonda bassentebe ba districts ne tulonda ba MP bonna ffe tubalonda naye waliwo ebitundu by'otuuka nga ssentebe w'LC1 tomufiiringa ssentebe w'egombola tomufiiringa sente wa district tomufiiringa nga n'emupi waabwe abafaanana kakati bwe tugenda okukizingirako eno bano abali waggulu eno kubanga bo omanye wagye bayitira okufuna obuwanguzi bwabwe kunyagulwa ngamba wamwa Museveni eno waggulu kunyagulwa tosobola kunsanga minisita nga musaba accountability kuba bwe ntunuulira ekika ky'abaminisita n'eyabalonda bwe bafaanana n'ebirowoozo byabwe naye ate naali badde nsobola okuddayo nedda mbadde nkikugamba nsobola okuddayo eno wansi gye bayita local governments mu nsi ezikulaakulanye India bagirankinze kati yatutte ekifo kya Bungereza India y'emu ku nsi esinga ekwata kifo kya 5 yazze mu kifo kya Bungereza kyebadde mu Bungereza nedda mu kifo kya 6 naye India kyebasooka okuva luwinga mu bukulembeze baziyita local governments zikola bulungi local government z'ebitundu nga tonnayambuka eno ye government gy'otandikibwako nze lwaki nkugaye nti waliwo weesinenyeza mwami Museveni nga nange ntunuulira abantu ab'ebitundu ebyenjawulo ne mbasekerera bwe twali mu kulonda professor okwa LC1 gavumenti yagamba nti mugende musimbe mu mugongo kubanga kali akalulu akabasema tiko ne Luttamanguzi akabakabira mu box gavumenti negamba fene tuwakanye era n'empakanya nti ekyo tekiri democratic kireeta lot of civilization guno omulembe osimba otya mugongo kumbe gavumenti neyetaddewo akatego kaayo negamba LC1 gavumenti etandikibwako wansi ku ttaka nemabegako eri gavumenti ya Museveni nga tenayonooneka gavumenti yabeeranga na function nga ssentebe w'LC1 tanayo kabe president kati fe mwami Museveni yajjaawo ekijaguzo ennaku ezo naye ssentebe w'LC1 bamugaana okwogera abantu abali ku mukolo nga be babba ettaka ly'omukulu nga ssentebe bw'anaayogera ajja kutakaka waliwo omusajja muyita mugambwa awe Ssemuto ekimegeredde obusajja obwali ku mukolo obwali ni kyaji nga bwe bumu ku bwabbe basente bagenda kutakaka nyumba kakati ne bayita eno ne bagulirira nti ssentebe talina kwogera era nali njagala kubabuuza nti ni mwami Museveni wonna waalaga it is very queer
okosanga nga sente tutayogedde kubanga ye government etandikwa president Museveni ayita nyo basente byo liddawa era sebo abantu baffe ne wakubadde tunenya government naye naffe tulina ekizibu n'olonda ssentebe omuyaayo omufere gw'olaba omufere n'ateekako endagaano ku gundi ku ttaka lyerimu naye nga buli ajja ateekako omukono neyeeyisa eno n'amanya ekituufu ekirina okukolebwa abamu kusebo profesa ennaku zino beekwasa obwavu waliwo eyo ssentebe waffe yali akoze obufere ne mugamba nti sebo n'agamba kakati olaba ffe batuwa omutwalo gumu buli mwezi ate tegukati nawo nalebo weteeke mu bigere byange dira unaze ampayo obukadde bwange busatu kati nzo oyagala nkole ki ne mutunuulira nenyenda okwekanga nga ssentebe weero si wano afaananira ddala n'abamusimba mugongo era nenkwata emmotoka nenkubamu emmotoka yange nembaga nti ekisinga okunsanyusa nze saawagira kyakusimba mugongo kulonda ssentebe weero si wano era nasimba nakakongo naye mwami Museveni bwe yampangula n'agamba okulonda kusimbibwe mugongo abantu balonde omukiise waabwe nga bamumanyi ne mulonda gwe mumanyi mufere munnammwe mugumire mu mbeera yamwe ekifere ngenda okwekanga mbu ssentebe yali tagenda kuyitamu naye enkeera ng'okulonda kwa nkeera ya 5 n'agaba n'ebikopo agaba ebikopo ebinakolezebwa kwerosi n'agaba n'essowaani kakati bano olw'okuba nabo emmeeme entono nga bw'omanyi nti bannayuganda emmeeme entono oba oyagala okukakasa nti bannayuganda emmeeme entono genda obeerewo mu kalulu oyinza n'okulowooza nti embeera yateredde gwe bagabidde 50,000 be bagulidde omwenge be bawadde obukunkumuko obwo nga nno bantu bannayuganda egaanye okukyuka nga bannansi ebirowoozo byabwe bya bukunkumuka mwami Museveni we yali ajja mu buyinza yasoma bannayuganda n'abamanya era abategeera nnyo oba bamumambuka abategeera nnyo ffe abaawana atumanyi naddala wano mu Buganda nze sigiyita Central nga Honorable Sematiko tugiyita Buganda wano mu Buganda mwami Museveni yatusoma nti abantu baawo baagala nnyo ssente n'ekyokubiri beefuula mangu omusajja ayinza okulaba Luttamanguzi ne Sematiko nga twesimbyewo sebo ffenna n'atusuubiza otuwa akalulu najja omuwaayo 5 n'azikwata egwe waffe ne Sematiko bwadda n'amuwaayo egwe waffe webaleko ne Luttamanguzi agawule kamala okwebaza mbula profesa nnyo tuweereza nze Ssaalongo Kiggundu isima ndi wano masanafu ona Luttamanguzi tumutwebaliza tumwaganye muligi abali okusenka ensonga era 2026 tumwagala kuba president sebo oyagala kunzita waliwo abasajja beekaseese bansanyusiza bazze ku palamenti mbona lepo tukwagala kuba president wa Uganda bakasese nembaga okujjako nga muneetagisa oba ku kikundi yonna ndala nnyo naye munnange gosindikayo Kyagulanyi bamutte tulina Kyagulanyi of course Kyagulanyi bamukonera mu stamp yes toneba ofuluma ebweru w'eggwanga ne wonna ate naawe okimanyi nedda ne wakubadde gwe tomuwagira sebo nga wenkulaba tomuwagira naye agwe nkumanyi gwewagira sebo naye sebo Kyagulanyi abantu gwe bawandako eddusu ate era omulaba amasannyalaze ge mangi naawe bw'omusemberera Kyagulanyi omanyi waliwo twaita otusannyalaze naye waliwo ne bw'osemberera ku feezi ziri 3 gawulira gakusika kakati nzagange matono tegeeza naga Kyagulanyi esembayo ng'osibula abatuwuliriza mukulu padde master padde asiimye agandi webali nnyo obubaka musomi n'asiima nnyo master padde Kitimbwa asiimye nnyo kakati twagala kumanya omubaka pale tumaze omutegeera nti yetabere lusonga nti kintu gyabeera gye basinga omwaka ate nga bw'atabaayo mbaka pale nze musonyiye nze kulenge musonyi nti bantu bajja muwa baana banga ateesa nnyo eri okujja kujoyogera ebitundu ebimu by'omanyi eyo mu mambuka ga Uganda bo balabika webale nnyo profesa omusonyiye naye okiguze okusonyiwako oguze eki kubanga memba wa palamenti bw'atabeerayo kukayanira biwamutuma kitegeeza nti obifiiriddwa era yensonga lwaki olusi tugenda netukayana nti amasannyalaze gazze twalabye gatambudde egindi waliwo abeerwerwe bagamba nti basudde n'emiti n'awatali bantu ng'ate eri ewaffe awali abantu teri ki kubanga owaffe wabanga ku ssaawa eyo teyagenze kugikayanira bw'omusonyiwa nze kyendowooza nti accountability ya member wa parliament yali badde ffe abalonzi tuba bangi kubanga kinewusa
buli ambulances mu bitundu byaffe but singa ba MP bayimirira ne bagamba nti mu budget y'omwaka guno ambulance zigende ambulance zirina okubeeramu ne balume gwengulu ambulance zigendamu naye kati buli MP era yagigula waffe ne bagamba gwenga tugulira ambulance ate n'omwana wattu ekisinga okwewuunyisa nti kwezo zonna zibaguze uyinza okusanga ku ambulance 10 kuliko emu nga ya ambulance era bagula motoka ne bateekamu bagula kamunye ne bateekamu n'endabirwamu ambulance eri suppose kuba mu sound proof naye akagombe akajjo omulwadde nakasongola n'omulwadde mulwaire akawulira kamutta naye akawulira munda mu motoka temuli kyoba bakuteekeko sirinda kakati nkulaatira obuzibu nti kati gw'osonyiye memba wo obutagenda kulwanirira naye okiguzeemu obutafuna byewalisaanidde kufuna kuva mu gavumenti gyowa omusolo era nze ndowooza nti kyekimu ne kuba chairman LC1 nti abantu basimbanga abantu mu mugongo kubanga yabawaddeyo kasoda ekiro era waliwo omwe yantuukirira nagamba nti omanye akalulu kano bakongeddeyo emirundi mingi mpeddemu kubanga mbadde bakongedamutamukirako nabeera nga ebirabo wano obiddamu nange musasidde ate bambi omusasidde naye oyo yalinda ow'ettaka asobola okuzzaawo ziri ze yabawanga mu birabo bebasayininga empapula nosanga nti chairman yakolaganye n'abafere batutuuze kati tulonde chairman gwe tumanyi nti wa mutima ate nga nabo n'abayize abayivu kuba ennaku zino bintu bya mpapula ayinza okuba nga omutima gwali badde mulungi naye bamulaga ebipapula nga tasobola nakubisoma Uganda atuweeredde abaana bangi tulondere kuba chairman ababugumyeko basobola okubeera nga bagenda kyekimu n'abagulu ba MP abantu basiibula olwekyo abantu basiibula nga mbebaza okubeera nti badde batuwuliriza bulungi mukulu Bukenya Nabumbugu weereza obubaka n'Ekigundu Paulo n'Ekitandwe ne mukulu Musumba Waswa abakwasa 36 nti babeera nnyo ku beat ate era nti nja kwongera okubeera nga twongera okubasomesa ate bebeereremu kubanga NUP yegenda okujjawo ebizibu ebyo 26 president waffe Kyagulanyi akyaliwo nange wendi nnyo ate era twongera okubawagira tweza abavubuka nyongera okuba aba NUP naddala okubategeeza nti onalebo zaake saabavubuka agenda kufuna embaga ya public announcement bweti si ya kadi oli MP waffe abavubuka eri mu kisaawe mtyana era obanjiro pawedde naye kyenjagala okubategeeza nti atulaze nti n'abavubuka bonna bongere obuvunaanyizibwa obwo bagende babanjule bakole obufumbo ki obutukuvu era n'ab'Enamutamba nsembeyo kano nti bannaye tulina omulimu tulina ettaka omanyi bano abalala babba ttaka naye ffe twafuna omukisa famire yo Nagenda netuwa ettaka tuzimbe town Mutamba era nkubiriza abantu nti kati twasoseewo abannaro basimbyewo kasooli n'ebijanjaalo mu poloti eyo tusomesezeeko abantu kuba season eno eyisiza bubinya abalimi baffe n'abalunzi babayigirize ennima ya kasooli ne soya okufunira ente zaffe ebyokulya oluvannyuma naffe okufuna ekyokulya abazadde tamuziweddeko mbakubiriza nti abaana badde tobaweyo ku bitabu kusoma kubanga waliwo ebitabu bino bagamba mwaganya okutuwa gavumenti yali badde ebitabo mu masomero ffe twasomeranga gavumenti ebitabo ebiteekayo naye kakati omugugu gonna gavumenti yaguteeka ne mu private sector ate ebintu birinnye ate tetwagala bongeze nsimbi eri abaana baffe naye ngaate abaana twagala oyo Dr. Amunaffe Sematiko abadde tusuubira okubanga ne onebuwe Kagoma talabiseeko mba Luttamanguzi atubiddeko natugamba nti ali mukawululu kamutawanya nendozo omulindo guyajja kudda Luttamanguzi ebigambo ebisembayo budde butuweddeko ebisembayo nze njagala kwebaza abadde batuuliza mwenna abakubya amasimu abaweereza message n'emikwano gyaffe mukulu bakalwe ekyabakuze bale kubanga obadde otuliza mukulu wanguzwe Kakiri musawo Saara w'emijinje Nalongo Saara ekitekkanye baletuliza mukulu Vincent ekifampa we baletuliza kansala Adamu Nakawungu mukulu wa Mukibi
ekitintale mukulu Kakoza weruweru sebo Ssentebe Ggombolola balituliriza mukulu Kalise Koko Gwanga mwami Kigundwe Nakaseeta ne mukulu Kaweese Nakaseeta mwe balituliriza mukulu Sekajje Bukakala ne Mugagga ye Mugezi Kyusa Town ne kyamaani wange Nanjwenge Kabeera webale kubanga obadde otuliriza chairman Mutibwasa mwebale kubanga obadde otuliza n'abalala mwena ze njagala kukubira abakulu mu government omulanga muyambeeko school fees ziduumuse nnyo muyambeeko ku bazadde n'okwongera okukubira abavubuka omulanga okukola bane mukole enkuba etonya mwekalakasize muliro nze ndi mubaka wa parliament naye bw'ojjeewange onsanga ne Jambia ne Magets kuba nkimanyi nti obulangira bw'omukopi kwekolera bwe ne bw'obeera mulangira nga tolina ssente mu nsawo gwoba omukopi ate omukopi yaba omulangira fe tubalaba ne bagamba poliisi gundi n'omuga akwata ejjambi ogende mu nimiro yange nagikwata nayunja yoko okulima omulangira bw'oba omulangira omuzaale nga tolina ssente anti nkugambye obulangira bwebukisebo obulangira kwekula n'olwekyo tubakubira omulanga bassebo mukole abakulu abali mu gavumenti njagala kubakubira omulanga kyensembyayo mukendeeze muve ku muze ogw'okugoba abantu mu kibuga smart city okutereeza oba ekibuga kifuula smart tekitegeeza kigoba mu bantu ababodaboda mubaregulating naye nga mubaleka bakola n'abataxi mubaleke bakole n'abafumbi b'emmere n'ab'embaawo n'obuyumba bw'abaana bwe mukoona obwa mobile money ku nguudo simwe getubawangako katala lyakututereereza Uganda bw'oba olaba nga oli akoze ensobi muweeyo ku budde nammwe abannema abasaatuusi benda bamusaawo emmere neweebuuza nti ono yeesa okola mu nnema naye tekikuggyako buntuulamu n'osaawo emmere y'omuntu ekuze ne mwonoona ebintu byabwe nze nsubira musobola okukozesa obuntu bulamu kubanga eggwanga si lyaffe ffekka bannabyafuzi eggwanga si lyaffe abalina ebifo ebyenjawulo mu gavumenti eggwanga lya bannayuganda bonna era njagala kubeebaza ennyo abantu baffe mwenna abakyali ku bulungi bwansi sebo Dr. Sematiko abantu baffe abasinga bulungi bwansi badde bamuvaako mubalinda n'amakuba agabatwala emugga gavumenti egenda okugabalimira ligenda kulusemmanga kuluzzi nago balinda gavumenti ebeegabalimira mbu n'emmere gavumenti egenda ogibalimira ebaleetera ebisero bya lumonde n'ebya muwogo n'olwekyo bw'oba owuliriza omulanga gwange ng'oli wa wano mu Buganda kwata enkumbi olime lima kasooli lima lumonde lima muwogo lima amatooke lima emmwanyi tujja kusobola okuva mu bwavu nze nsuubira nga tukoze nnyo newakuwadde gavumenti tetuwadde kyaganya kutujja mu bwavu tujja kuva mu bwavu aba kugoba ku ttaka lyo ng'oliwe waffe Nakaseke nga bakugoba ku kibanja kuba mumanyi gurupu z'abasaatuusi mpitirivu ab'ennamasujju mwangambye waliwo omusaatuusi awo ayagala okujja okubasalako ku bibanja byammwe okusala ku kibanja buba bubbi okujjako nga bwe bakisalako oliko ekikyamu ku mutwe gwe basalako goba n'ekikyamu ku mutwe naye okusala ku kibanja buba bubbi ate tewali walina kukaka kusasula kwegula okwegula gwoba wiringa ali ku kibanja nti kati njagala okwegula nfune ekyapa n'olwekyo baba kugoba ku kibanja kyo nkubira essimu yange ne bwe mba siri watrisi nsobola okuwaayo ku magezi namba waffe Nakaseke essimu eri 0757 69 47 0757 694754 neyanziza nnyo awangale aisabasajja tubadde wanaze Professor Olusino mwana mola ani bwe tubadde nga tutambuza ensonga za programu lengera tujja kuddamu kuleka kunaku lw'Essande n'ensonga zaffe nazo zikitambula mu maaso enkya wendi wano mu programu ofisi ya Professor kuva ku Mande mbeerawo ate kusatuddemu okulabagana mubeere bulungi